waliwo njogera mu ddiiro lyange mayiti weegalamidde n'ebizimu bisiimanga kubanga bibaako ekigendererwa kale jakana yaligendeddeko abantu bangi ondabika abantu bembadde gyembalabamu abo bavandimwe bajja kussa ekikowe naye nga tofuma nabo bakugenda ekituufu nawaliwo njogera mu ddiiro lyange mayiti weegalamidde n'ebizimu bisiimanga kubanga bibaako ekigendererwa kale jakana yaligendeddeko abantu bangi ondabika abantu bembadde gyembalabamu abo bavandimwe bajja kussa ekikowe naye nga tofuma nabo bakugenda abawuliriza tuli mu kuwunyulwa kw'amaanyi nnyo olw'okuviirwako mukulu waffe Honorable Sulaiman Jakaya Nadduli era nga amuwulire mwagawulire amawulire matuufu mukulu waffe yatutuddeko okusaawa 7 nga guta era olunaku olwaleero ku ssaawa 10 Kapeeka Kaddunda era nti nasimbireyo okubeerako naye zabadde essaawa 4 ez'okumakya nga tuli mu kunyaamu era tweteekateeka embeera y'akalulu nga tugenda kudda mu Nakaseke nekudda kwesimbawo obulenzi awangalidde newankubadde engeri giramu ttaata era ntumaliriza nga ne tishaati zabadde zakolebbwako nga twagala okutuula ku ssaawa 2 ez'ekiro tubeeko lwetwogera ne mukama wange kuba nawadde nange ndi ku mirimu twayawukanye naye ng'agenda kufuna akayiso engeri yomuba akayiso ako kagonzaamu okusigala nga twogerezaganyiza okuddamu okubeerako naye ku ssaawa 3 ez'ekiro naye nga bwendi omupakasi bagamba bange bantumye nembaako gyendaga nakomyewo ssaawa 5 ez'ekiro owa mukama wange nayiseewo nga waliwo abantu naye engeri gye naliseewo ntokagiradde bakatika bakikutenga ekikuunadde mmanyi nti bali mu kanikati motoka ate ng'obudde obwo sigenda kukakagata mukama wange kosaazadanazaade zayiseeko neŋŋenda nebakemukko nkeera ku ssaawa 10 okubaako emirimu gyenkola zabadde essaawa 6 nebankubita jaka nembeera mbi okuya ssaawa 7 yakala ngaavudde mu bulamu bwensi kitalo muganda wange era enteekateeka tuli wano tugenda kusimbula ew'obulenzi mu lususu ku ssaawa 5 omuntu wali agenda okugalimizibwa Kapeeka Kaddunda.